bana bato bakulu bali ana lese mba inga bajuza mwaze mwe ate kuli soda ku meza yawo ate kuli wadde oba taata oba maama nedda abaddewo wano ng'atuddewo taata agenda kuddogera mulaba ng'atuddewo awo si taata ayina kwomukubo ate ono atudde saidi eno tasibye enviiri kasi oli yeyalese kuoli mugambe aida jangu tugenda omuperekereko nsanja amanya olagula bbiya nga nkutwala bambira bakaida wekemola mugambe shantano ojja wamena bbiya nze njagala kulaba kwazze nabo kali kusoda akoma wagenze kukatagenda kuva mu toyi abadaawe alagenda kujja kubawo kutuula awo yanywa nairo leero kati bano be basukuma simimyofu tatamiza baby let me tell you munoki you're taking that semen off. You have taken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm telling you, you're going to start up like this. Telling your boyfriend, please let me take me. semen off oh yo mbadde sikamanyi era omuntu watwala Kayimba gamanyi abaana abawala Kayimba amusaba aze yali babiri akajambo tusirike twogere twokutwala tusirike twogere twansame kati oyo ayambadde enkofiira n'okulaba okwebikka omugezi gwatulidde naye waneeno kati ono yalese mukwano gwe n'amuleetera era yoli amannayo nono omuleza ne ku siminoofu uyo azikutte abalabana beyagadde kuboda sinde bakayimba ebakana katunda yengalaba kagenda kale kutasika sida kamukunywa baladukulukuse ekerawo bijja kutabuka byendabyo biyinza okudduka ne byekyusa mu sisitimu ozinanga mpolafu otulekanga ne twemanyuula ale mwemanyule n'amagumba sinatapugu okuma nnyo basaba ne bannyabo batuta batumbeetu mwebale kubaawo mwebale kunyumirwa bintu bineeno mwebale kambebaza ekitumba nekyo kyesinga okwebaza abantu kiruba kyonna kindi mukubogamba otya wazedda munaye banaye mwebale kuwerekera abagenyi baffe mwanjula omusajja oyo talinabyamyampaaki ayina omutwala awo ndyoke mwanjule takulina takulina kyayitagenda kyakwatyakyogedegenda kukuwe genda kukuwe waba basaba ne banyabo mwebale kuwerekera abagenyi baffe abannangu ne bagenda twabasiibudde eyabadde ensasagge kati batulina gisebetesebere yagenze nayo nabo bagenze bonna olukungana twalusingiddewo ne bagenda kyabadde kampala wano abasifuga muka basirikale nga bali bize kitoofo nabeta wabula mbamu akafaananyi singa bwakedde ku makya ne bagamba awo abasirikale we babadde awo naddala bebatadde ku nkulungo ez'omukampala babadde ku northern bypass nga buli taawo buli nkulungo bonna webali nga bakambwe bazibu nga bagambwe gamakola mulimu gwabwe kati mbamu akafaananyi singa omusirikale we yabadde awo wavuddeyo munnamawulire ku speed bana babuuzabuuza najja n'amubuuza some beautiful question just butitini munnamawulire kakale tuli ku live ku TV wanene tuli ku TV ojambuyiza gwe wa TV indako omusirikale yeetegeke gwe omusirikale kadde etegeke baba banyiivu babutaddewo bakuuma abagenyi leeta roundabout yawa namungona ye namungona tuli wanene namungona musirikale tulaba buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo ogamba otya NTV
Mwana tonsekerera bro. Interview bandechi. Nache nakukoze. Sika na ono beda ya kwogera ko blaza. Ali mwana wo utobu ngozi. Kwogera ko bro nzoli mukuseke sina kwogera ko. Tema muntuko Sina ba. Taja muleke. NTV. Lwasi CKBS. Tajo bandechi. Mukugamba tuli kwa NTV. Munama uli yajja. Sirikala kumana. Bala bambo musirikale. Da. Leta nawe. Batangerezamu. Ngerezamu. Just simple, no. They will not be able to know. Coming on later, ladies and gentlemen, thank you so much for being here. I thank you for watching NTV. My name is Robert Kai. Sharing on the face, it's very beautiful. We're just moving on, we are at Naamu, and of course we've seen a certain a soldier here, and we have to ask them a few questions. Yes, soldier, how are you, sir? I'm fine, how are you? Can I get to know why you're here? Now. Sorry, sir, please, Africa, you don't want you here, so can you tell us how many days have you spent here? 3. Okay, that's very beautiful. So, can you tell the viewers on our TV? What's the future of what you guys are doing right now? How did you come here? Pardon? I was just asking, you guys, you've come here in this place and you're doing a very beautiful job for the people of Uganda, the visitors who have just come in of now. So can you tell the viewers of NTV what's the future of these visitors who have just come in Uganda, and of course, what's their development instinct into what they're doing in Uganda? To keep law and order. Gweseka. Lebo muyaye kwengenda kuwa kasinda abagomo osekanyo. Kizenda kugamesa kuwadde kwani. Kugamesa kuwadde ko. Tudde maje. Obuzabuza. Kamera ajaliwo. Yeah, please, sir. I just do on NTV, and of course, it's very beautiful that you're giving us your time, and of course, we're enjoying what you're giving us. It's very beautiful that you're sorry to sir. And when I look around here, we don't see where you guys go for short call or longer call. Where yamba wa? Bush. Monsiko. What about toilets? Engeri gye babategeseemu okujja bakuuma ennaamu abasajja babadde professional like okuyitamu okujja akaserenge jjojjo okuuma abantu bannaamu ekyabadde eyo mu ebundi ekyabadde make kyabadde kitya okujja okuuma nnaamu kyabadde kitya babadde bakambwe wabalabye nga professional gye balina njawufu yabadde gye babadde balina nga batulongo basawo nakyekyo okujja okuyitamu okujja bakukkiriza okuume abagenyi bannaamu maama Yabadde kikambwe nnyo. Bati aha. Oli w'amagye? Nze. Sina buzibu. Okyali w'amagye? Kati kuluno ngenda okubagamba muyitemu. Komanda. Kunze komanda. Ayitamu yagenda okukuuma nnaamu. Yagenda okukuuma abagenyi abajja. Leeta baba. Kutandikire wa? Yanguwa. Kopolo! Yes sir! How are you? Fine sir! Olwaleero mulina omukisa gw'amaanyi nnyo. Waliwo abagenyi abagenda okujja mu Uganda. Gwe tulondako, gwe tugenda okukkiriza agende abakuume. Oli bulungi? Yes sir! Are you fine? Yes sir! Are you good? Yes sir! Are you okay? Yes sir! Who is your mother? Who is your mother? Abantu kano kasiba nnyo mwana. Sina kinnatokoze naye mwana. Who is your mother? Namboze! Who is your father? Kasule! What's your name? Kalungi! What's your age? 25! 25. Yeah. Okay. Kalungi! Yes sir! Waliwo tusinga okwagalanga amagye ga Uganda. Yes sir! Twagala onyiige tulabe oba osobola okunyiiga. Badde baagala abantu nga bakambwe. Nyiiga! Tulo. Waliwo agambye ng'oledde oli munyiivu. Ani akyogedde? Yangu abantu onaayomba nawo n'amalako. Jangu tukole, jatukole. Jatukole abantu n'abakola ki? Anguleke mami, mami anguleke. Nyiiga!
kati wano mami wano wembanyize Niga Kopo totambula Niga Kyo busuwa wana banankola wana sobola amaje Kopolo Jonga busu Kopolo Olele dobulale kajayana kulumba emotoka ya Naamu eri mu kuyitawo ku nkulungo okumutiisa okutiisa ne fensi onyiga otya oba okiyita kyamu jangu okikole Kopolo yesa webeeremu mwendi Kopolo yesa tonoona empewo nossa Kopolo yesa obadde ki Kopolo sakati tekyewerekaza Kopolo nyiga nanyizedde naawe Kopolo yesa ne wano twagalawo nnyo kubanga balingi twagala bajje nga balengera ku simayiro essanyu ery'amaanyi ennyo Kopolo yesa simayiringa Kopolo yesa owulidde ng'emmotoka y'abagenyi eri mu kujja sawundi busawundi osimayiringa otya Kopolo yesa olengera amatala g'emmotoka nga gajja g'emmotoka y'abagenyi abannaamu osimayiringa otya kyusa simayiro Kopolo yesa emmotoka ekutuuseeko osimayiringa otya Kopolo yesa omugenyi abadde ayitawo n'ateeka wansi endabirwamu akulamuseeko wakulamusaako osimayiringa otya Kopolo nga tokyusa simayiro obadde ki mate gagenda kulema nosa Kopolo yesa omugenyi akunyigiza oyagala kaaba Kopolo kaaba like tears yes nga tonkubye Kopolo male kukuba Kopolo kaaba okasa Kopolo siga kyekyo masigatsa tofulumya ddoboozi Kopolo kaaba ng'omusajja lowoozayo ekintu ekyakunyiza Kopolo omukazi lwe yakuba omugongo ng'oli muliri ng'okomyewo oyagala kulya Kopolo nyiiga agayesa nekukukaba okuyita kwange okufulumya enziga Kopolo mukaba kwangu nnyo nkolera musa tosirika nnyo kaba musa gamberemu ow'amagye baawe olwo tenziga oliita lyamu Kopolo kaba ziga yes sir kodireta nakuntwaza Kopolo siraya ziga ndireta Kopolo kaba ngana basiga kina basiga ani bagambe basiika ndowooza Kopolo bagambe nyiga kozafanekazige Kopolo leteziga musajja leteziga amaaso magalu akisirikadete kinyinyiza okukolawo okulaba ngaokaaba nyimbira yakayima ennaku siibula lenda nnyo kaka okedde banyereke ayoyomono yabipangiswe Ladies and gentlemen, twongere ba chupi widdemu funa chupi ndala chupi ndala
nyangini nyongono balaba bandiga misimini nyongono nyangini nyamini ataina aiti misimini nyongono nyangono munyiba no muwaina misimini mamini nyongono nyangini nyamini Demba muzeko simini mami nyongono moni nyamini akatechalo misimini nyongono nyangini nyongono Next practical. nesiyisiza wamanyi practical oze kukola ki kuyimba oze kuddamu kayimba practical yes giteekeyo